omukyala olina okuba n'ettawulo nga zanjawulo okitegeera ettawulo nga nnyonjo hello bamikwano mbalamusizaako amanya gange nze Senga Fifi mbeebaza mwenna abasubscribinze ku channel yange nebaza ba viewers nenebaza buli muntu yenna asharinga out video yange neyanzisa bamikwano neyanzeege olunaku olwaleero tuzine program endala program yaffe yaleero egamba nti bintu ki abakyala ebituleetedde okubeera nga omwami akuzina omulundi 13 abakyala bangi bakomplaininga tinze omusajja wanneebakako omulundi gumu gwokka takomawo n'olwekyo olunaku olwaleero nzise okuwa ensonga ezo ezituleetedde obuzibu obwo. Ekisooka mu byonna twava ku nsikina eyaffe ey'obwajjajjaffe ne tukoppa ensikina ez'abazungu. Omukyala yenna ava mu Uganda ayina kusikina ensikina ey'obwajjajjaffe, at least ensikina ey'okusiiya oba ey'okukuba ennyindo oba ey'okwogera ebigambo ebiwaana omwami oyo waaba ng'abadde akuzina, so si ebigambo ebikangakanga omusajja. Tulina ebigambo bye tukozesa bwe tubeera nga tubadde tusikina. Onzita, onzita, onzita. Ebigambo eby'enjawulo bisobola okuleetera omwami oyo n'akuzina omulundi ogwo era n'atakomawo. Then twakoppa ebigambo by'abazungu bye bakozesa fa. Ndowooza mukitegedde. Ekigambo ekyo si kyaffe kya wano kya buzaalirwana. Nfa ofaaki kigenda kukuleetera omwami okukuzira aleme kuddamu wadde okukuzina. Ekintu ekirala ekituleetedde abaami okubeera nga batuzina omulundi gumu ne batadda y'ensonga y'obukyafu. Omwami yenna waabeera ng'abadde agenda kukuzina omukyala n'akukwata olugalo mu mmanayo n'asangamu ebintu ebikyafu ebikutusekutuse ng'amata, omutima gwe gufa kuba ekisookera ddala obwo buba bulwadde. N'olwekyo waaba akuyambye n'akwambalira akapiira takomawo. N'olwekyo abakyala tufubenga nnyo okweyozaako mu mmana zaffe. Waliwo amakerenda ge tukozesa okweyozaako munda n'obeera ng'oggyamu ebikyafu ebyo byonna byonna ebibeera bikulimu. Emmanayo n'ebeera ng'erimu amazzi gali aga bulijjo agali supposed okubeeramu, so sigana eno agakutusekutuse. N'olwekyo abakyala tulwanyise ekintu ekyo eky'okubeera nga tulina ebintu ebyo ebikutusekutuse munda mu mmana zaffe, tusobole okubeera nga twagazisa abaami okutuzina nga batuddamu nga tebatukoowa. Ekintu ekyokulala abakyala kye mubuusa amaaso ye skin diseases. Omukyala yenna we weeyambula ng'olina oluumu mu mugongo, mu kifuba oba awantu wonna, omwami yeesika. Era ekyo kyokka kisobola okuleetera omwami oyo okukuzina omulundi gumu n'atakomawo. N'olwekyo abakyala tufube nnyo okufa ku sikini zaffe. N'olwekyo nno twagazisa abaami okubeera nga asobola okukuzina n'atakukoowa n'akuddamu n'omulundi omulala, n'abeera nga takola hit and run ku lw'okuba nti olina olususu olulwadde oba olukyafu. Kozesa eddagala wejjanjabe. Ekintu ekyokulala ekituleetedde abaami okubeera nga akuzina omulundi gumu n'atadda kwe kubeera nti tetukonsentratinga ng'omwami abadde akwebaseeko ng'ebirowoozo byonna biri ku ssente. Abakyala abasinga, yes, omukyala aweebwa naye ate weemalaamu nnyo nnyo kiyitiridde
woba oyagala ssente sooka oconcentratinge ku mwami wo omufeeko omubudeebude we mubeera nga mubadde muli mu kiseera eky'okwezina. Ekintu ekyokulala ekituleetedde abakyala okubeera ng'omwami akuzina omulundi gumu n'atadda kwe kubeera nga abakyala ennaku zino batuzina naye ng'oli ku ssimu. Omwami ng'akulimu naye ng'oli ku ssimu oyogera. Omwami akulimu eno yeekalakata nga gw'oli ku ssimu onyumya na mikwano gyo. Ekintu ekyokulala ekituleetedde abaami okubeera ng'akuzina omulundi gumu n'atadda era bwe bukyafu bw'omu kisenge. Omukyala yenna bw'oba ng'oyina omwami wo kyandibadde kirungi n'obeera nga oyina ku ttawero eziwera. Ekintu ekyo eky'ettawero abakyala bangi bakibuusa nnyo amaaso. Omukyala alina okubeera n'ettawero eziwerako mu kisenge, sigambye enkumbi, ngamba ettawero. Omwami w'aba amaze okuzina mugenda ne munaabako ne mukozesa ettawero esooka, waakuddamu ne mukozesa ettawero eryokubiri, n'obeera nga tokozesa ttawero emu embisi nga gy'omuzzaako. Okugeza nze nina ettawero esange ze zino. Ettawero nayo eraga ekintu eky'obuyonjo eri omukyala. Ettawero yange ey'okubiri eno. Omukyala olina okuba n'ettawero nga za njawulo. Okitegeera, ettawero nga nnyonjo. Ettawero gy'owa ku mwami ng'amaze okuzina omulundi ogusooka n'omwagazisa okuzina omulundi ogwokubiri. N'olwekyo abakyala tufe nnyo ku kigambo ky'ettawero. Tukisudde nnyo tetukifaako. Omusajja n'amala okuzina n'ayingira ekiigo n'anaabako n'akomawo nga yenna atonyolokoka nga tulina wadde ettawulo gy'osobola okumuwa okwesimuulako. N'olwekyo abakyala tutetenkanye embeera. Fuba nnyo okulaba nga omwami oba omusajja takuzina mulundi gumu. Ekintu ekirala ekireetedde abakyala okubeera nga batuzina omulundi gumu okubeerwa nga tuli bakalu. Omukyala yenna alina kubeera ng'alina amazzi agamala. Mukyala weetetenkanye. Okitegeera, emmala enkalu ekalabula omusajja era emwetamisa ebigambo by'okwezina. Twefeeko. Nze ngamba nze Fifi nti nze omusajja tanzina mulundi gumu n'agenda n'atadda. Kulwokuba nti neetetenkanya neefaako. Okitegeera, omusajja wamala okunaaba mukuba ettawulo yeeyo n'agenda n'anaabako n'akomawo n'afuna amaanyi aganziramu. Nfuba okulaba nga sikini njiyonja njirongoosa. Nfuba okulaba nga nsikina ebintu ebirungi ebisanyusa era ebisikiriza, so si bino eby'abazungu bye tukoppye. N'olwekyo abakyala twetetenkanye, twefeeko. Guno omwaka kisanja hakuna mchezo. Fuba okulaba nga naawe wambayo omusajja asobola okubeera naawe, so si kubeera nga buli ssaawa tapu ng'oyagenda kyokka nga tofuddeeyo na kunoonyereza nsonga lwaki. Mwasiba bulungi, masula bulungi. Mbadde Senga Fifi ne programu yaffe. Biki ebituleetedde abakyala okubeera ng'abaami akuzina omulundi ogwo gumu n'agenda n'atadda.